Olwaleero ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2020 ssaawa z'amawulire gaffe agataliko omutuntu ng'Omusomi Sharifah Namuyomba awamu ne munnange Mable Murungi agataliko omutuntu ng'etandise ne mu kibuga Kampala ng'abaguzi abasuubuzi bali mu kwemulugunya olw'abaguzi abatono ddala ate abaguzi betwogeddeko nabo bategeezezza nti ebintu birinnye ebbeeyi era nga nabo olw'obwavu bwe balimu omusasi waffe ayiseko mu kibuga naye nga kyo kimu kuyakayakana katulabe ebisingawo ku ggulire lino. Boli mu kusemberera ennaku enkulu wabawo ebintu ebikyuka mu kibuga naddala entimba ekyongera okukyusa ekibuga mu ngeri y'okumasamasa n'okulabika obulungi. Ku mulundi guno abasuubuzi amanyiddwa ennyo nga mu kikuubo abatera okusuubula ebintu ebikosa mu nnaku enkulu okutimba n'okunyiriza bakinoganyiza eri bakasitoma baabwe nti ku mulundi guno tebasuubula bintu olw'okutya okubaddewo n'obunkenke olw'obulwadde bwa COVID-19. Tubaatya embeera tasobola kutikula maali leero baya miliyoni nga 2 leero omanyi nja kusala abantu embeera omugira abadde tubaddemu ya covid yatunyiga abantu tebagula buli gw'olamuza ekintu agamba ndi mwavu era ebintu byaffe ndowooza era batosanzeewo omuguzi bwene otunulira enamba y'abantu esinga okutambula wano abasinga balamuza bulamuza babikwatako ebagenda naye ngera n'obwavu banaye n'obuyitirivu tulina oba kusaba gavumenti etuyambe ereme kussaawo kolokodawuni kubanga tuwulira rumors ne bagamba nti lokodawuni eyinza okudda. Nze William Buyondo, Kurabkedde TV1. Ate bwe tugendako e Bundibujjo abaayo balajjanidde pulezidenti Museveni abayambe olw'embeera embi gye bawangaliramu. Disitulikiti y'e Bundibujjo esangibwa mu Rwenzururu sub-region mu bugwanjuba bw'eggwanga okuliraana ensalo ya Uganda ne DR Congo. Disitulikiti eno ewava ab'obudingeya bw'abamba abatalima kambugu n'ab'obusinga bwa Rwenzururu ab'e Kasese abakulembera omusinga Charles Wezire mu mbeere. Mu 1997 abayekera ba ADF nga badumira Jamil Mukulu baatandika okukola obulumbaganyi ku bannansi nga basinziira mu nsozi z'e Bundibujjo ekyaviirako bangi okudduka amaka gaabwe nga n'abalala bangi balusulamu akaba. RDC w'e Bundibujjo Umar Muhanguza akakasiza nga obuyekera mu kitundu ekyo bwatuula ku nfeete olw'ebyokwerinda ebyassibwayo. Ekituufu aba ADF baali wano mu biseera ebyo eby'emabega era baatawaanya nnyo ekitundu kino naye kakati wenjogerera ekitundu kirungi era tetulina ADF mpozi bali eyo across eyo mu Congo kubanga our borders are very secured. Bundibujjo ye district esinga okulima ekirime kya kokowa mu Uganda nga buli mwaka balima kokowa aweza ttani 18 avaamu obuwumbi busaba mu 9 wabula abalimi b'ekirime kino bakaba batwawa nga ntulege olwa gavumenti okubalekera abasuubuzi ba kokowa babadondola ekibalese mu nawokera obwavu. Omuntu ayije na kabeike akakukuhano kwako tina bei egerested. Kati bano baagala gavumenti bazimbire ekkolero erigatta ku mutindo ku kirime kyabwe n'okulungamya emiwendo gya kokowa. Tulina factory ya kokowa rundi gavumenti naye tuyambe tuzimbire factory nayo nito akaitu karugege hano kagende katunge hambere kakugenda kutuyamba kwenyine nakaki akakurugamu akire gavumenti tunge based standard. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bundibujjo Ronald Mutegeke agumiza abalimi ku kyekkolero kyokka n'abasaba okukyusa endowooza zaabwe ku nnima y'omulembe eruubirira okwongera ku bungi bw'ekirime. Twasooka ne tuteekawo embeera y'okulaba nti aba investors bajja kubanga ssaawa zino wenjogerera tulina kampani ezisukka mu 20 ezigula wano kokowa exporting ne bitwala wabweru naye kati southern stage tuli mu ku stage y'okulaba nti tufunye kokowa factory okuggyako nti tulina okufuba nnyo okulaba nti omutindo gwa kokowa gweyongedde mu district. Bukedde TV etuuseko ku kyalo Abede ekisangibwa mu ggombolola y'Entotolo ng'eno amazzi g'omugga Kirumi agagoba abantu mu mayumba gaabwe oluvannyuma lw'okugasaasaaniramu. Night Kezia Babiha omu ku bakadde abaakosebwa tumusanze mu kayumba kapangisa n'Ttotolo embeera gy'azayitamu oluvannyuma lw'omugga okuwaguza ne gwonoona ebintu byabwe. Ebifaliso byonna bikutabiraga kimwe n'ebijerekani bisenda bigenda omasi nangaka kutukwataga mone kedobo nje mone. Ssentebe w'ekyalo kino Robert Mpecha alaze obwennyamivu olwa gavumenti okulwawo okuyamba abantu be yadde nga beekubira omulanga eri bekikwatako. N'essaawa zino tusuubira nti gavumenti yandibadde tuyambako naye titulaba buyambi bwonna obuliko. Ono asabye gavumenti okutemera omugga ekkubo egulina okuyita era ssentebe wa disitulikiti y'e Bundibujjo amwanukudde. Kati ssaawa zino wenjogerera
last week today na baganda bange ba members of parliament because tulina committee jibaita district road committee kati nga district ni tuisawo bukadde 29 ugenda kulongosawo. Ate mmala getulina agataliko mutuntu waliwo namukadde alajjanidde abazira kisaawo okumudduukirira oluvannyuma lw'omukonga yegasse ne muwala we okumutundira ekibanja. Amina zawedde muwala wa namukadde Kyamulabi yagambibwa okwekopana ne bba Kikoye Abdul ne batunda ekibanja kya namukadde ono ne bakiguza omukuba buloka b'ettaka mu kitundu kino. Namukadde Kyamulabi nga yazaala abaana 3 wabula nga esaawa eno abeera ne muwala we omukulu. Masitula Nakibuula agamba nti ekibanja ekyatundibwa mwakulidde era nga mwe muli n'ebijja by'abakadde be. Obuzibu bwe nnina nze njagala kudda mu kibanja kyange njagala nziremu kubanga bano bampita buyisi kijangu tukwagala nebatubabuta buliki nanyona. Kyokka ekimwewunyisa kwe kulaba nga omuko yeekobanye ne muwala we ne bakitunda. Abaali sikyasobola kusobola kuliwa. Nakibuula agamba nti nyina bamusendasenda ne bamutegeeza nga bwe bamutwala ku pate era ne bamugula enkoko gy'anaalya ng'agenza okukyala ng'avudde ku pate. Ku mikolo gyabwe nze saagimanya enkeera ne baleeta ebintu nalabira wano mu mmotoka sibamba nsonga bagamba tukuzimbidde oluvannyuma mubuuzizza omuwala ng'abuuza Amina Zawedde. Agamba nti ekimwewunyisa kwe kulaba nga batunda $65,000 kyokka omukadde ne bamugulirako sukaali n'enkoko. N'eno gyali sibamumanyi kwalasi ye wa Bitembe. Ntusaba buyambi mukyala Nakalema tusaba buyambi mutuukire muzeeyi bamusuula. Amina Zawedde agambye okutunda ekibanja kya nnyina ng'ali wamu ne bba. Agambye nti ensonga zino mutabani wa Nakibuula amanyiddwa nga Kyoto ye yasirya emabega era ng'ekyokutunda ekibanja basooka kuteesanga abaana. Kati bwetwabitegera nenzija nengamba muzeeyi nemugamba maama wosigadde wange mutono kyali kibanja kinene naye kati banakutunda ze nkutwale okuko tuswale nga onongala wasituka n'ogenda muki n'ogenda wali mukazigo naye buli lwe nagenda ngegwamu ng'abantu bankuma ndyana ebisulu bibyo byagoba nyina wabi muki mu nnyumba nebisigaza mu nnyumba naye nga mukulu wange kalidinga yakibeeramu so sinze akali nemugamba nga maama dde mu nnyumba kikinga omukadde tayagala gali janvuma namukola bwati namusezerula abeera mazigo. Abakulembeze ebintu ebisinga baba bintu bakulanga asibimako matuufu tebawala kujja mu ofiisi omu mujja bbaka bimirira bimu bitulwanya lutuwalanya ogeza kuteeza ebintu mulayini bobakunyigira mu nyingi. Nze Robert Musanje Lwabukedde TV1. Webale nnyo Robert Musanje. Ate mmalaga tulina agataliko mutuntu wala abavubi abavudde mu mbeera ne bapatabukira abakulembera lwa nsonga za kkubo. Abafuuse kasobeza abavubi ba ku mwalo gw'e Kamuwonga mu Lwera iruka ya Mukalungu nga Myuka Radisajja Tisara na Nyanzi abatuuseemu ng'abamu tebasoose kumutegeera n'agezaako okubakomako kyokka ne bamwambalira. Ayimiridde mu kinnya kye babadde basimye mu luguudo kyokka n'abavubi bamulaze nti tebanywa guteeka ne bamugulira amazzi agakimugobyemu. Bagenze mu maaso n'okwekaalisa nga bakolokota abakulembeze baabwe nti mu kubanoonyaamu obululu babasuubiza ensi n'eggulu ng'olutuuka mu ntebe ne babeera bira. Abavubi bano abasoose obutasalikako musale balemeseza Nannyanzi okubawooyawooya nga bagamba nti bakooye okubaguumaazanga. Ebimotoka byajja tebakola mwalo byatononere kuba amazzi gawaguza abaana tebakyakulosinga agenda ku ssomero wali. Bamumye omukisa ogumuwuliriza era bw'alabi bongera okusiiwuka empisa n'akubira poliisi essimu ejjemu w'obukuumi n'okubagumbululawo. Mu kaseera katono poliisi ng'eddumira Osiviane Birungi n'ow'ebikwekweto Patrick Emukule batuusi n'abasirikale abakkakanya obujagalalo. Wano abamu ku babadde beekaalise olulengedde poliisi baddukidde emitala w'amazzi amangi ne basinziira eyo okulagiriza ebigambo ebikolokota abakulembeze baabwe. Era enkya oba tebasireese wano mubayiwawa n'omusenyi enkya tugenda kugamba tukozimyawo omusipa. Nannyanzi alagidde poliisi okukwatako abamu ekibatiisizza ne bapondooka nga beetonda n'okukkiriza abagondera amateeka ne baggyawo emisanvu. Batuyiyizeyo okusendeza ebigwa bitalaze oba ki tukolagana ne bano abakozi baffe abakola omwalo bajjuzeewo awo. Nannyanzi ne Birungi babakakkanyiza nti babeere bagumiikiriza kuba
bagamba mu kwekalakasa bonooneramu ebintu bingi n'abamu okufiira obulamu. Nti olwaleero nga tebannaba kukola kamunga amanyiddwa nti buli kiseera abeera mu bulumi. Okiraba kiki ekiddirira bwe tubeerayo n'essuubi nga bagenda tukolera ate tugumiikiriza. Abatuuze bakaakanye babeere bagumu. For the meantime eno embeera y'amazzi tuyinza gikwasaganya tulaba nga tukola ki then nga netukola work plan netukwatagana ne gavumenti y'ebitundu ne kampani yaffe tulabe nga tusobola okukola ki kutaasa embeera eno. Sennabulya baagala ayina yakusakedde gwino ku Lwabukedde TV. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuvaawo. We